kale kansubire muri malidadi sana eddoboozi yange ligenze likomawo because mbadde mulwadde but sorry ekibula mbadde syaposina ku bintu bya Rema bigenda maaso neerero nzemba buli baganda bange ki ekigenda maaso ku mboozi ya Rema kati nono okwanjula kwa Rema nkwandisazibwamu ensonga ngenda kuwa ensonga lwaki kuyinza osazibwamu oba kuyinza obutabeerayo omwezi ogw'e11 oba ogw'e12 ng'ebaali bagambye munnange nno waliwo Ssentongo Nabbaale Sharif ate eryantama nga ayita mu bannamateeka be abannaluko now chekere Kaketo Advocates and Solicitors and solicitors awandikidde ekitongole ekikwasaganya abasawo empisa ekimanyiddwa nga ekya Allied Health Professional Council nga kisaba kikangavule mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya abasingadde bagamba Kenzo yafuddeyo n'aloopa Dr. Ssebunya ne Kenzo si yaloopye Dr. Ssebunya okitegedde bunyo Ssentongo asabye ekitongole kino ekimanyiddwa nga ekya Allied Health Professional Council kisabye ekitongole kino kinoonyereze ku bigambibwa nti Dr. Ssebunya Hamza agenda okuwasa oba okwanjula gwe bagenda okwanjula oba agenda okuwasa omuyimbi amanyiddwa nga Rema Namakula okitegedde yatyoboola ekitiibwa ky'obusawo bwe yakwana omulwadde we amanyiddwa nga Rema ng'era ono yali mulwadde we n'atuuka n'okumuzaazisa okitegedde n'okumusuzisaawo omusajja we ekintu ekikontana n'amateeka agafuga abasawo mu mateeka agafuga abasawo kiraga nti no toyina kwana mulwadde oba a doctor is not supposed to engage in any personal relationship with their patient. Ssentongo ayagala ekitongole kino nga kyegambyeko ekimanyiddwa nga Allied Health Professionals Council ekitongole kita Allied Health Professional Council okitegedde kibonereze mwana mulenzi nga Dr. Hamza ate era yeetondere okitegedde n'okusasula asasule omuyimbi Eddie Kenzo gwayonoonedde obufumbo ne gwasaanyirizaawo obufumbo bwe omusajja ono amanyiddwa nga Ssentongo Nabbaale Sharif nokitegedde agamba nti yeeyamye okuwa ekitongole kino amawulire ne bwino nokitegedde akakasa nti Rema yali mulwadde wa Dr. Hamza Ssebunya bino bigenda kukomawa ye Dr. Hamza Ssebunya tannavaayo kubanga ayogera wabula abasinga baavuddeyo ne bayogera ku kiwandiiko kino ekyavugenze ekyatambudde ku social media ezenyawo nga agamba Kenzo yaloopye ekirango kino ekiwandiiko kino nga bwekyawo kiriko Nalukoola Kaketo Advocates and Socialites and Socialists. Kale, professional and ethical misconduct. We are legal counsel for Mr. Sharif Ssentongo Nabbaale, upon whose instruction we address you here under as a believer in the rule of law. Our client has drawn attention to the fact that he has learned through the press and social media that during the Mr. Edlisa Musuza aka Eddie Kenzo and Mrs. Rema Namakula relationship with a person who was a doctor Rema Namakula, one Dr. Ssebunya Hamza has contracted marriage okitegedde akyalanyangalinza bingi sigenda bisoma bimalayo naye ekiwandiiko ng'emukiraba bwekito bwe kiri naye munnange nno ng'okyabitadde ebyo ebbali ye abantu bagamba ki ngezanya kusomako comments abantu na post eno the word is so unfair to the girl child. Where was the old man when Rema was rejected, left alone in the house for the period of 2 years? Where was he when Rema was crying for Kenzo to give her nikah and he refused? Where was he ever taken time to ask Kenzo why was he staying in Machinde yet his home is in Seguku? Does he know that Kenzo has no right over Rema because they are not even engaged? Even doctors balina feeling amwana bwe yagambye nawaji Aisha bwogambye Priscilla n'ogamba, but all in all Rema as a kid bamusika kukutu tugambe ye Kenzo yasangako Rema embuzi era tugambe musawo atutemberera banange muleke kututama nnyo ate mubize Rema maaso yo covering up nga mulinga abagamba nti mwana muto bategerera mutegerere nasoma pounds yagambye kati Rema bwaba ali lubuto lwa Hamza n'olwo bagenda addusa zaamu
bana enyumira olugambo no but anyways gigamuli agenda maaso munange era nga wenjogere saa zino okwanjula kwa Rema kuyinza osazibwamu because of ekiwandiiko ekyo naye tetunategeera wagenda kwa kusazibwamu wabula katulinde bulinzi tulabe abo baloya bagenda kwa bagamba ki baloya ba mwana muwala amanyiddwa nga Rema baloya ba Kenzo bagenda kwa bagamba ki ne baloya ba Dr. Ssebunya bagenda kwa bagamba ki ku nsonga zino eza mwana muwala amanyiddwa nga Rema nenga ekyo gobola bakisobola because amuli agavuddeyo galaga nti no Dr. Ssebunya ono tannabeera kubeera ng'akola ki ng'atikkirwa n'okutikkirwa tegedde tebannamutikira so twagala twebuuze tugamba yali di Dr. Woli nga n'okumutikira tebannakola ki tebannamutikira so ebyo nonna tugenda kuba tugenda obyanalizinga wano wenyini ku Celeb Jazz Extra nange King Smith nga bulijjo nga bw'omanyi sipowa sigenda sikoga ate era nkubuulira ebintu nga bikola ki nga webiri so yeye embeera kasekiwandiko mukirabye ayina comment eno nagi dropping awo wansi so okuba nga tukola ki nga tugenda mu maaso n'amawulire mangi nnyonyonyo agakwatagana ku mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula.